Allah jalla jalaaluhu okusiiba yakutulaalikako nga Qur'ani yennyini yeyogera kaati n'abakkiriza oluvannyuma lw'okubayita negamba a'udhu billahi minash shaitaani rrajim ya ayyuha alladhina amanu abange mwenna abakkiririza mu ddiini busiraamu abakkiririza mu Allah jalla jalaaluhu ne nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam kutiba alaykum siyam mulaalikiddwako okusiiba kifuuse kya bwatteeka ku mmwe abakkiriza yenze naawe abasaala esswala 5 abatoola zaka abagamba ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh oluvannyuma lw'okyekakasaako nti oli mugoberezi wa Allah n'omubaka we sallallahu alaihi wasallam ebirengejjera wansi w'ekintu ekyo ow'ekigambo ekyo wakati mu mpagi 5 eziyimiriddeko obusiraamu kutiba alaykum siyaamu Allah abataddeko etteeka ly'okusiiba ekituufu si kwagala kusanyuka nti enjala ebalume talina kyafunamu ng'enjala ebaluma wabula yagamba kama kutiba ala alladhina min qablikum si mmwe mwekka bendaaliseeko okusiiba wabula ne bakadde bammwe abaayita wano nga temunnajja nabateekako etteeka ly'okusiiba nga bwe ndibataddeko Allah jalla jalaaluhu n'ensonga n'agitubuulira lwaki atutaddeko okusiiba la'allakum tattaquun njagala kebera balina kutya bameka abawulize abasobola okukola kyenjagala wadde nga kikontana n'okwagala kwabwe